السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Amatenda majivuga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala okubanga tusobozesezza okumizawo esswala eno mu jamaa, era tumusaba obulamu bwaffe abukumire mu puroguramu ze ez'okukwatanga salatul jamaa mpaka we tuligenda gyali. Imaamu atusaazizza asomye amateeka mu ssala nga Allah tabaraka wa taala atulaga we yeesigaliza obuyinza. Naye eyo aya gyatusomedde atakkolize buli famire. Allah tulaga nti tumenyeka nnyo na nsi eno. Atugende nti Allah tabaraka wa taala lillahi mulku samawati wal ard, obufuzi bwonna bubwe obw'ensi n'eggulu. Amakulu buli ekiri omwe yakifuga. Mu ggulu waliyo ebiriyo bingi, mu nsi waliwo ebiriyo bingi. Bw'ogenda mu water world, amazzi duniya eri eyo mu mazzi, Allah akbar, waliwo ebiri mu mazzi nga temanyi naffe gye tuli, girigirira eyo naddala mu oceans ezo. Eduniya ejjudde eyo temanyi ate ffe ebiri ku lukalu. Lillahi mulku samawati wal ard, byonna ebiri mu nsi yabifuga. Lwaki aleese ekyo? Yahabu liman yasha inatha, olwo abaami abafumbo abamu basaalawo n'abagabira baana ba buwala. Abafumbo babiri ne bazaala baana ba buwala bokka, ate waliwo baawa nga balenzi bokka. Abafumbo babiri nga bazaala baana ba bulenzi. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, waliyo batobekera, wali abafumbo nga batobekera balenzi bawala. N'akasembayo wayaj'alu man yasha'u aqima, olwo bafuula bagumba nga tagenda bakombya mwana. Amakulu totegana genda ku nsaasi tuzaala bawala bokka njala tukyusa oluzaalo, tuzaala abalenzi bokka njala tukyusa oluzaalo. Omwana abuuze akitulaze, wayaj'alu man yasha'u aqima, olwo gwafuula omugumba atajja baba. Kyokka ekyewuunyisa byonna ebyo nga wabyogedde ze famire zaffe. Waliwo famire gy'otuuka nga balina bawala bokka, waliwo gy'osanga nga balina balenzi bokka, waliwo gy'osanga be batobekera. Nina abalenzi 6 n'abawala 5, nina waliyo n'ezitalina. Kati ate ekiri ku waggulu w'ekyo ekisinga byonna ekijja okutegeeza amagezi gaffe, yasooka bissa mu bannabbi. Nabbi Ibrahimu alayhi salam yazaala balenzi bokka. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam Allah yamuwa abaana balenzi, temwali muwala. Ate Nabbi Lutu alayhi salam n'amuwa bawala bokka, temwali mulenzi. Kati ffe tukaaba ki? Ababola batekuliko mujeemu nti yamusaba mpayo ku kaana akawala n'agaana nti tutuliza swala zange. Nedda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutobekera. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutobekera. First born ye Kasim, kati ne kudaka abawala abo ba Fatuma, ba Hafsa, ba Zainabu, ba Ummu Kulsum, n'ateekamu ne Budala, n'ateekamu ne Bulayimu. Obulenzi 3, obuwala 4. Ate Yahya tiyamuwa, Nabiyullahi Yahya alayhi salam tiyazaala mwana ku nsi. Oyo yalina mazambi, yali mujeemu, oba edduwa ze zaali tezaanukulwa. Tekuliiko n'ekimu ku ebyo. Edduwa ze zaali zaanukulwa, tiyalina mazambi, tiyali mujeemu. Naye atugambye nti wayaj'alu man yasha'u aqima, yalonda buloozi aga nti nja mufuula mugumba. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, etabuuzibwa byakoze
nga gwa yamubuuza. Kyakuyiga ki ekiri mu aya ezo? Totegananga mwana wange ogenda ku ndagu, totegananga ogenda ku muganga. Kiki? Olubuto lubuze. Nabbi huyo teyamuwa, Nabiyullahi Yahya alayhi salam teyazaala mwana. Ya Yahya khudhi alkitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiyya. Yumu ku bannabbi ab'amaanyi sebo yugula Nabiyullahi Yahya alayhi salam. Era Allah amugamba nti khudhi alkitaba biquwa, amateeka gakwassa emaanyi agali mu kitabo kyo. Byonna bye twogedde awo biri mu families. Olwo family nga banoonyeza omwana abuze ng'omanya ya Yahya. Waliyo abazadde abalenzi bokka bokka ng'omanya bagoberedde Luutu alayhi salam. Waliyo abazadde ababalenzi bannabbi Ibrahim, Nabbi Ibrahim yazaala balenzi. Abazadde abawala bokka Nabbi Luutu alayhi salam yazaala bawala. Waliyo n'ezaffe nga tobekedde eyo ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli atatobeka wabawo obuzibu. Osanga abakyala abamu bala kufiira mu leeba, noonya kaana kalenze. Nazaala mwaka guno, nazaala omwaka oguddaku, nazaala sijja kuva mu leeba nga sinazaala kalenzi. Ate ojja kusanga omulala nga yanoonya kawala. Byonna yabitulagadda kuba ambiya. Ebitonde ebyasinga okwagala, ebitamujeemera, ebimukkiririzaamu 100 ku 100 byasooka okugezesa ebyo nabo. Olwo ffe ebitonde by'ebijeemu essaawa bwe twagala tuzisaalira, ebikolagana n'obutambuzi ebyo kitira order of the day. Nze muwala ndabikidde bulungi katungamba ki ndi muvubuka muto. Olwo ffe already nga tuli mujeemu, tuli bajeemu gyali ku mateeka ge. Nebaza imamu atukulembeddemu mu salaatu al-maghrib asomye ebitundu ebyo era bibaddemu ekyokwebuulirira kyamaanyi. Naam, katugende mu kitabu kyaffe Buluughu al-Maram. Bismillahir Rahmanir Rahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nsemyo gyaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.